era n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo nabyo ebiteeketeeke, ababaka ba paalamenti abateeketeeke abasobodde okubaawo olwaleero, abakulembeze abateeketeeke mu biti eby'enjawulo banyabo ne bassebo. Nsanyuse nnyo nange nga senior resident w'ekitundu kino okubaaniriza olwaleero wano. Omukolo guno gwa byafaayo era MC waffe ekibuuzo kyatubuuziza wano kye kibuuzo Uganda yonna kyerina okwebuuza: tukoze tutya okuva we tuwagamidde? Njagala okwebaza mukulu wange mu by'obufuzi Honorable Mike Mabike atuwadde bulungi omusingi ogusookerwako, era ekyaffe abanaddako tugenda kuba nga tubaga bubazi, ate mugenyi waffe w'olunaku asereka akasolya ekintu kitambule. Mu bigambo byagenda okwogera ebitonotono, abatayagala mazima bajja kwongera okunkyawa, naye abagaagala mujja kunjagala. Mwami Museveni tatya mibiri gyaffe. Museveni atya mitwe gyammwe, era njagala kitegedde okigambe munno. Museveni tatya mubiri gwo, Museveni atya mutwe gwo. Era akulonda okuwadde twamusanyusa nnyo, kubanga emitwe gy'atya gyakendeerako ne kugenderako emibiri egitaliiko mitwe gy'atya. Ekyokubiri, emitwe gy'atya okumwesimbako gyakendeerako ne kugenderamu emibiri egitalina mitwe gy'atya. Obaawo mutegeerawo? Museveni ffenna baatya atutyako mitwe si mibiri gyaffe. Talina kifo ky'atayagala kibeeremu muntu nga constituency yagitondawo, naye alina emitwe gy'atayagala gibeeremu okumutawaanya. N'olwaleero emitwe egimutawaanya nga giri mu bifo yagitaddeko dda abagimuvumira afune emibiri nga si mitwe. Abantu nga bano aboogera mu paalamenti baafunye abavumi nga basasulwa ssente, baveewo ebifo bye batuddemu mugenderemu emibiri, nga mwana wattu emitwe ginyumirako bunyumizi ku mibiri, naye ng'emitwe temuliimu kitiisa, alina kutya. N'ekifo kyatuddeko ekyobwa pulezidenti, bw'awulira bampuuga nga batandise okusituka, atandise okutalaatala, kubanga ababaddeko gye balaga tebamanyiiyo, we bali tebamanyiiwo, ne we baali tebamanyiiwo, balowooza nti baatuuka. Ekiseera kituuse tufune abakulembeze abatukulembera mu lutalo nga bamanyi batukulembera mu lutalo, so si abali comfortable mu kutukulemberera awo. Kyemuva mulaba nti omuntu bw'agenda mu paalamenti n'aleeta enkyukakyuka eziyinza tusobozesa omusajja okumumegga, abeefula nti bavuganya gwe twagala okumegga be basooka okumutema enteega. Bali comfortable ne we bali. Actually n'okuga nti bali comfortable mbamba taddeko emitwe ne we bali tebategeerawo.
omuntu yayita pulezidenti wa ggwanga nga teyalayira n'asigala ng'anyumira mu ekyo. Tulina okuva mu biboozi ebitufuula comfortable nga tuli ku lutalo olufiiramu bannaffe. Bw'oba oli pulezidenti w'ensi, lwaki totta pulezidenti be yasiba? Bw'oba amateeka toyagala gakyusibwemu ag'ebyokulonda, omusango gwe watwala mu kkooti, lwaki essaawa ze bawa abaloopa ze ezaakusalako n'ogugjayo? Gwe waali badde osooka n'okwagala okukyusa mu mateeka nti obudde obw'okuloopa butini. Abantu bali comfortable ne we bali. Gamba munno nti tulina okwejja we tuli, tufune balwanyi abatutwala we tulina okuba. Bannaffe abamu baatuuka. Era nsanyuse nnyo abategesi batuuzizza Right Honorable Mpuuga. Bannaffe abamu awe bamutuuza bateekawo fulaga zonna ez'eggwanga nga pulezidenti w'eggwanga yatudde ate ne batugaa nti gwe bavuganya. Ebyo ebiboozi eby'ekigega bye bitusibye we tuli. Ekyokubiri, olutalo luno lwabeetegese. Olutalo luno lwabateekeddwa. Abantu abatayagala kuva we tuli tebaagala kuwulira na gye tubadde. Ebibiina by'obufuzi byonna ebiri wano n'ebitasobodde kubeerawo leero, ebyetegese bye tusobola okutambula nabyo, nga byetegese kugenda mu maaso. Okwetegeka kulimu ebintu bingi. Ngenda babuulirako kimu ku byo. Twagala kununula nsi eno efune democracy. Atali democratic tasobola kugaba democracy. Abantu batwala ndiga na mbuzi zibugirira bafune tiketi. Omuntu omu nga yagibawa nga bakuga nti ate baagala kulwanirira democracy. Ekyo kye bakola ya democracy. Basaba ne bannyaba abaagala democracy nga ffe. Mulekerawo okutwala endiga n'embuzo zitambira. Omuntu omu abawa tiketi okujja okuvuganya abalala abangi. Ebibiina byammwe mubisabe wabeerewo okweteekateeka kw'okulonda tusobole okugaba kye tulina nga tutuuse erudda eri. Democracy alinga ddiini. Atali munnaddiini tayinza kusuubiza mukisa. Atali munnaddiini tasobola kukuwa ddiini. Kyemuva mulaba nti kabaka waffe Muteesa bwe yategeera nti Abangereza n'Abafalansa basoma eddiini n'abayita bajje basomesa abantu be. Kati ffe tuyinza tutya okuyita abakafeeri batuwe democracy? Njagala okukomekereza obubaka obwo n'ekino nga nkiddamu kigumiza. Abali mu bibiina by'obufuzi ebyagala democracy mulina okumugaba. Mu Uganda teri muntu omu mugezi nga constituency 5 mu 5 yasalawo gwe genda weesimbe wano naawe genda weesimbe wano naawe genda weesimbe wano nga naye yennyini yeetaaga kuvuganya. Ensi bwe tunaagikwasa abantu abatya okubaganya ebirowoozo nabo, ekiddamu tewajja kuddamu kubeerawo okulonda. Ayagala okwesimbawo wonna, ng'oyagala okwesimbirawo mu tiketi y'ekibiina kyo, olina kgenda mu constituency eyo n'olaba structures ezirondeddwa democratically n'otandika ozivuganyaamu ze zirina okugaba tiketi. Tewabaawo ekibiina ekiddamu ne kibaguya nti kyo kirina kabona yagabira eggwanga tiketi naye nga kyagala democracy.
kyafuuka dda kiddikiteeta ekyenkana n'Amini oba n'Omusinga. Ssebo w'ekitiibwa njagala kumaliriza statement eri wano yennyonta eggwanga gye lirina eri abakulembeze. Twetaaga abakulembeze nga ffe abakulemberwa bwe tuba tuwaba basobola otugambako. Abakulemberwa bwe bavuma Katikkiro ng'omukulembeze abagambako nti ekyo kikyamu. Abakulembeze bwe bavuma Nnaabagereka ng'agamba nti abakulembere abagambako nti ekyo kikyamu. Tuli ku bukulembeze obwagala n'okukakkanya Kabaka nga nabo bugamba bulina bwe bukulembera. Njagala okumaliriza nga neesigama ku maanyi gammwe okuwera nti olutalo wano lutandise butandisi era n'emmundu ezimu tuzireseeyo ennene n'okusinga ze tuzze nazo, naye ate bwe tunaazireeta oluvannyuma lw'okukakasa kino kye mukoze mu statement eno, buli yekiise mu kkubo bwe tulina okuyita ajja kwewogoma tuyitewo. Olwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebale.